Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Jebale. Hello? Jebale ko nyabo. Ayo sana jebale kose. Jigenda jitya. Baramba abodi kose. Bampita Mukunja wa BTF mwangambye nkukubireko olina Endobeso yo. Yes sir. Aha. Hello? Ande? Nze bampita Mukunja wangambye nkukubireko olina Endobeso yo. Yes sir. Nagamba nkubireko nga Njagala Kumanya ndina Wange. Aha. Wange bali bemide bakolere bagenda tabuza amalaye nakusatu nakomawo n'amalaye nakomawo. Kati wabageza ndagala engoye z'amadembeddemu ziba ngoye endala wakomawo n'akomera ku ngoye endala. Aha. Kati zino we yagenda nandaweya zaali bbiri. Yagenda nandaweya bbiri? Estable. Aha. Yagenda n'amalaye nakuzo zebamalaye n'akomawo bwe yakomawo. Nenda banga atenda we azagenda nazo sizo zilize nalaba. Zakomyewo nazo sizo zilize nalaba. Aha. Nengoye ndaba. Engoye nazo sizo zilize yagenderamu. Nemubuuza sebo. Engoye ngate okomuddewo nnola mu ngoye endala zilizo zireseewa. Aha. Nangamba engoye zoononekedde erijja gyenkolera. Engoye zaayonoonekera erijja akolera? Yes sebo. Kusooka kati obadde oyagala kumanya ki? Njagala kumanya mulimu gwakola taguŋŋamba. Omulimu tagukugamba? Kinumiriza. Tabba boda. Mulimu gwakola. Tabba boda. Kuba tangamba mulimu tayogera. Kyekyo kyokka oyagala kumanya mulimu gwakola? N'ekirala njagala amanye oba alinayo n'omuwala omulala. Ate omuwala onoonyerezaako waaki? Kati oyagala tunoonye ki? Mulimu gwakola oba alina muwala mulala? Omulimu gwakola tekisinga obukulu kyekinnumu. Aha. Kale nja kugezaako n'ekyakawala tulabe. Beerako ku simu tovaako. Allô. Njebaleko ssebo. Njebaleko ssebo. Fine jebe. Kakati oba oliwa? Nze. Okubeerawo. Okubeerawo. Ngamba oliwa? Nani? Lwaki nkubuuza nawe n'ombuuza? Yes, Kumanya. Tomanyi? Yes, Kumanya baba. Obadde weebase? Maama, nga weebaka? Gwe? Anyi. Nga weebaka? Oli mu kyalo? Oliwa? Ndo wano Kampala. Mukazi agamba ki? Yali mulungi. Wange? Yali mulungi. Oli naye? Aliwa? Imanyi waali. Imanyi waali.
naye nga asuzeewo. Asuzeewo. Kubanga waliwo omukazi gwe batomeredde wano ku round about n'akutukako omutwe n'afiirawo. Ate ono abadde enjeeko wano. Bamutomedde n'afiirawo. Raidi. Ku rawundi. Ate ono abadde yakavaawo ko wano. Bamutomedde n'afiirawo. Ayambadde gomesi. Ayambadde gomesi. Ayambadde gomesi, ayambadde kiteeyi. Wange? Ayambadde gomesi, ayambadde kiteeyi. Yambadde gomesi. Kati gwe omukazi waliwa? Ono abadde yakavaako wano agezeko mu ddwaliro. Abadde mulwadde? Omanyi olubuto lwe amalagako lwali lwavaamu. Abadde mulwadde. Kati abadde agenzeko mu ddwaliro naye kamukubireko ndabi. Naye kokole ki? Kamutwale kamukubireko ndabi. Nedda sokolinde. Kaweddemu. Olubuto lwavaamu agenzeko mu ddwaliro okumunaaza. Munnabaana. Ate abaana bajjaza wala. Anti olubuto lwavaamu ne tutaterera bulungi. Kati gwe mbwongo olowooza banaaza nnabaana. Agenda kunaaza munnabaana. Bwe bamala okunaaza nnabaana. Bazzeewo omulala. Sebaana. Ne Sebaana wakoza. Kale, Endobeso mugiwulidde. Bwetu bwetambudde olunaku olwaleero. Bannange. Abakazi mulekerawo okunonooza. Bw'oba onaalya enkoko, bw'ononooza ennyo kyeridde, oyinza obutagisobola. Mu mbeera gye tuyitamu ey'ebirwadde nga bingi Mukunja. Era obeera awo nga naawe weeraliikira obulamu bwo, kyekireeta abamu abakazi okunonooza. Kubanga ffe abasajja tulinga nkoko. Wane ng'oginonooza ennyo obuwoomi bwe tuliko tojja girya. Oba tokyagiridde. Mukunja nakachana moti mwebala okuweereza promoter wa Rebecca Jingo Hadija Ekibibi naye bannanga abasajja wama mukyala kasita otegedde omulimu gwa bbaawo kaakati weetegeke bakuleetera musika essaawa yonna bakuleetera olere naye bannange webale nnyo Hadija. Abakazi nasho tulekerawo okulondoola abasajja waki ononooza enkoko kyeridde wewe emirembe ono nakato gangu Endobeso ngiweerezaako abyala ne Sula Bukyamaani ne Mubiru. Webale nnyo. Mbonojja otya ng'ebirwadde byetala. Ono Mutebi Francis Namama Okota. Mukunja wabula gavumenti ekweyambise ku bwambega. Okakasa. Mbutuufu. Ono mutawani wonga bulijjo Muganda osebwato Steven ndika bandi bululi. Nema kanze tena byo kuguyayo kugulaka kulina mukate ne omukazi amanye nti alina mujjawe. Nasazimanyika wamwe omubwati niba n'abakyala ebintu by'okulondoola eby'okumanya netubikendeeze katulaba omukazi oyo olunaku lwe lufiiridde obwereero olw'okubanga ayagala okumanya kati kyemulowooza mukumbulo omukazi anaali ekyemisana olwaleero kati tayonzeewo bane bakyala by'okunoonyereza nedda mugenda funa ebirwadde bye mutategeera omusajja aba akukwese beera mu kamooli tebeera musiru. Webale nnyo. Moti yenze birungi ebuwambo naye Mukunja ndowooza kati omukazi akitegedde ti omusajja tagenda bugenzi eri ku mirimu wabula agenda mu bufumbo bayinza okuba bamuwasana buwasa nsigadde birungi ebuwambo Mukunja. Omuwala wange mulamusizza. Ekojja. Ono kikonyoga ekisuli. Naye kati omukyalo oyo ddala mubisi waawa amanya ddala nti omusajja agenda n'akyusa engoye n'akomawo n'engoye nandawo ya bbiri n'aziraba n'atamanya nti alina omukazi omulala. Ayinza okuba munaye gyakola walawalamu nga munange. Kino ekyomulimu kyo kiganye takifunye naye kiri ekyomukazi yakitegedde nga alinayo omujja we.